nga kooti y'ensi yonna eyagala nakyemalira wa Sudan Omar Hassan Bashir alabikeko mu maaso gaayo bo namateeka abeegattira mu kibiina ekimu bavuddeyo ne batwala ssaabawolereza wa gavumenti mu mbuga z'amateeka okulaba nti bamuvunaana lwaki teyakwata Bashir okumutwala mu mikono gya kooti y'ensi yonna. Ekitongole ky'abannamateeka ekya Legal Aid Trust kivuddeyo ne kikuba ssaabawolereza wa gavumenti mu mbuga z'amateeka nga kivunaana gavumenti obutakwata pulezidenti wa Sudan Omar al-Bashir bwe yajja e Uganda ku mukolo gw'okulayiza Pulezidenti Museveni. Pulezidenti wa Sudan Omar al-Bashir avunaanibwa kooti y'ensi yonna agiyita International Criminal Court emisango gy'okulinnyirira eddembe ly'abantu mu nsi ye n'obwannakyemalira. Gwe mulimu gw'ekitongole okuddukira Abannayuganda okubayambako okukwasisa gavumenti y'abamateeka. Gavumenti nyingi zikola amateeka naye zo tezagoberera mateeka, so walina okubayo ebitongole by'abantu ebiyitibwa civil society organizations ebyogera omuntu wa bulijjo ebiraba nti ebirondola gavumenti. Ekitongole kino ekyakulembeddwamu akikulira Isaac Semakadde ategeezezza nti nga gavumenti bweyagala abantu bagondera amateeka naye bwe yandigondedde amateeka ge yassaako omukono aga Rome Statute agafuga kooti y'ensi yonna bwe yakkiriza okwegattira mu mukago guno. So ekyobutakwata Bashir kyali example ebutagondera amateeka. Akatiriza nti ekiri e Sudan kisobola okutuuka e Uganda n'olwekyo gavumenti erina okuvaayo neewe ensonga lwaki teyakwata Omar ate nga yafuna ebbaluwa egiragira okumukwata bw'aba alabiseeko e Uganda. Ku nsonga y'emu ategeezezza nti abakulembeze beeyigiriza empisa zino ez'obwannakigwanyizi era ng'omu bw'alabira ku mulala nga tavunaaniddwa naye kimuwa ebbeetu okwolwa ebikola bye bimu eby'okulinnyirira eddembe ly'abantu b'eggwanga lyonna ly'abakulembera. Akinogaanyiza nti kooti y'ensi yonna ekyagiteekesaawo kuwoza misango gy'abannakyemalira era n'avumirira ekikolwa kya Pulezidenti Museveni okuvvoola kooti eno bwe yali ayogerako eri abantu ng'akuba ebirayiro bye gye buvuddeko. We lost interest in the ICC. ICC is none of our business. It is a useless body. Kula Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire.